Mukwano gwo Sammy wamula. Congratulations. Achitegedde congratulations mwagaliza. First of all mukazi wa Sammy mukazi mulungi. Mukazi mulungi being into munenenene techimufuula mukadde. I love her smile, her eyes. No, she's very beautiful by the way. Kati mukazi wa Sammy Boleta laddu n'ogigamba nti laddu jangu onkubireko omubi n'oyimirizaawo mukazi wa Sammy ne zombi laddu ekuba zombi tadda ngulu paka ku ttaka zombi mwesonyiwe but ekikola Bannayuganda kimukola si kirungi ekyokuvumirira abantu. The wife she's very beautiful. Bano Bannayuganda nga nkugambye nti obwavu bungi bali idle tebalina byakola and they are so jealous. Eisooka Sammy diiru ye agenda kuyingira America agenda kufuna obutuuze kyeyabala. No, era mwawe nkugambye ebintu byakubala. Omukazi amwagalira kawo ya muzaala. They have to be benefits eziyimiridde. She has to get him a citizen. I know mugulire mmotoka, I know muzimbira Sammy I know kuba ne bank account eyimiridde. Emmotoka already yagirina. I know kubeera ne bank account, I know kubeera n'amayumba, I know kubeera boss. That's what kyekimuweesa ne mutaka omulungi amutuusa ku ntikko. Sammy. Yes, amtuusa ku ntikko yandi mukkiriza omufumbirwa. So Sammy musajja wa kabi nti emirimu gyonna agikoze bulungi. And I'm happy for him naye nga okutwalize wamu. Obeerako n'omukazi bw'atyo nga mufumbirwa naye mukazi wa Sammy alina kasimayira amanyi okwemoola. Okay. But Black, kyenjagala okumanya ekirala.